Omwagalwa ampuliriza era ndaba nkuwuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebala otuwa omukisa ate okuddamu okubeera nga tugenda mu maaso n'okusabira abaana baffe, Mukama abayambe nga batambula mu bulamu buno, batambule nga ba buvunaanyizibwa. Olwaleero tugenda kusabira abaana baffe okubeera ab'obuvunaanyizibwa era ng'essaala yaffe egenda kugamba nti Dear Lord, grant that my children may learn responsibility, for each one should carry his own load. So essaala yaffe eri nti Mukama Katonda, nsaba oyambe abaana baffe bayige okubeera ab'obuvunaanyizibwa. Buli mwana yenna akola obuvunaanyizibwa bwe nga bwe kimugwanidde oba nga bwe kisaanira. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'enkya ennungi eno gy'otuwadde, tusaba otuyigirize okubeera n'obuvunaanyizibwa. Ate mu ngeri y'emu tusabira n'abaana baffe yonna gye bali Mukama babeere ab'obuvunaanyizibwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu kitabo ky'Abaggalatiya essula 6 olunyiriri olwokutaano. Tulina ebyawandiikibwa bibiri naye katusooke ne Baggalatiya 6:5. Agamba atya? Agamba, kubanga buli muntu alyetikka omugugu gwe yekka. Katulabe mu Luzungu atugambye atya? Galatians chapter 6 and we'll read verse 5. Galatians chapter 6 verse 5. This is what the Bible says. For each will have to bear his own load. N'ekyawandiikibwa kyaffe ekirala kijja kuva mu Bakolosaayi essula 3 olunyiriri olwa 23. Bakolosaayi 3 olwa 23 lugamba lutya? Buli kye mukola mukikolenga n'omutima gwammwe gwonna ng'abakolera Mukama waffe, so si abantu. Ankiddemu, buli kye mukola mukikolenga n'omutima gwammwe gwonna ng'abakolera Mukama waffe, so si abantu. Mu Luzungu agambye atya? Colossians chapter 3 verse 23. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Omwagalwa mpuliriza, olwaleero tuli mu mulembe nga abantu tebaagala kukola. Ojja kusanga abantu abaweereddwa emirimu nga baagisaba ne bateekayo n'amabaluwa ne bagitambulira. Mukama n'abasaasira n'abawa obuvunaanyizibwa, n'abawa emirimu egy'okkola. Naye abantu bwe batuuka ku mirimu ate ne baba nga si bakozi balungi, si bakozi beesigwa, bamala gakola, si beesimbu, tebateekayo mutima gwabwe gwonna, era nga n'ebivaamu byabwe productivity yaabwe etankanibwa, nga ssenga bakola appraisal ku mulimu ogwo, omuntu oyo bayinza n'okumudimootinga oba ne bamuzza ku ddaala erya wansi. Naye nga lwaki? Omuntu yeerabira obuvunaanyizibwa obumukwasiddwa. Naye ekyawandiikibwa kitugambye wano mu Bakolosaayi nti kyonna ky'okola kikole n'omutima gwo gwonna, singa akola okusiimibwa abantu naye kubanga okolera Mukama. Abaagalwa, tulina abaana baffe abato, tulina abaana baffe abavubuka, tulina abaana abakulu abaweereddwa emirimu n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Tubasabire Mukama ayambe abaana abato, tubasigemu obuvunaanyizibwa. Omwana leka aleme kukeera ku makya atambule butambuzi agende azannye, agere nga essaawa y'ekyokulya etuuse akomewo nti naalye. Nedda. Omwana obudde obukeera ku makya, mumaze okusaba abaana bagabirwe emirimu. Mu maka agamu bwe baba nga baana na bakulu basula n'emirimu egyo, buli muntu bamutegeezezza nti gwe olunaku olw'enkya buno bwe buvunaanyizibwa bwo, gwe olunaku olw'enkya guno gwe mulimu gwo. Omwana n'asula ng'amanyi nti nvunaanyizibwa, tuvunaanyizibwa okulongoosa awaka, tuvunaanyizibwa okwoza ebintu, tuvunaanyizibwa okulongoosa mu nnyumba, tuvunaanyizibwa okulimako emmere gye tulya. Kwegamba abaana ne bamanya nti okukola kya mukisa. Tulina okubeera ekitundu ku kukola, tulina okubeera ekitundu ku kuteekawo embeera eneetubeeza obulungi, eneetubeeza abasanyufu. Omwana n'atalowooza nti nedda, kino kufumba, waliwo afumba, kulongoosa, ebyo nze si byange. Nedda. Abaana baffe
katubatandikirewo nga bakyali bato mu maka gaffe, tubayigirize okukola, kubanga okukola kulungi, okukola kwa bwa Katonda. Bayibuli etugamba nti mu tteeka eryokuna nti mu nnaku 6 kolanga emirimu gyo, naye olunaku olw'omusanvu ojja owummule. Kati omuntu atakoze buvunaanyizibwa bwe okuyita mu nnaku 6, ate lwaki yandibadde asanyukira mu ssabbiiti? So omuntu asanyukire mu ssabbiiti ng'awummulidde Mukama waffe, naye ng'okuyita mu wiiki azze akola obuvunaanyizibwa bwe n'omutima gwe gwonna. Saba Mukama atuyambe, abaana baffe abato, abaana abavubuka n'abantu abakulu. Ekisookera ddala tubazimbemu obuvunaanyizibwa. Ate n'ekyokubiri tusabe Mukama obuvunaanyizibwa obwo bw'abawadde babutwale nga bwa nsonga, babutwale nga bukulu, nti Mukama kennyini y'abubawadde, tebakolera bantu naye wabula bakolera Mukama Katonda. Mu kyo nti mu kubasabira Mukama ayambe nti enkola gye bakolamu emirimu gyabwe ebeere eyo eweesa Mukama Katonda ekitiibwa. Babeere abeesigwa, babeere abakola nga bakola n'amaanyi gaabwe gonna, nga productivity ne bw'abeera nga omwana alina mukama we oba omuntu alina mukama we, nga mukama we awulira nga yeesiga enkola y'omwana wo, nga mukama wo yeesiga okubeerawo kw'omwana wo mu kifo ekyo oba mu buvunaanyizibwa obwo obw'enjawulo. Olwaleero ba bosses bangi oba ba employers bangi tebeesiga bakozi, kubanga abakozi tebeefiirayo, si beesigwa, bakola bandaba. Naye Mukama asaasire abaana baffe, tubasabire bakole ng'omulimu gwe bakola okusiimibwa Mukama Katonda. Mukama atuwe omukisa. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Otuwadde abaana ate era n'obawa n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Mukama tusaba bakole obuvunaanyizibwa bwabwe nga ddala si kubanga bakola kulabibwa bantu, naye nga bakola kubanga ggwe Mukama Katonda obawadde omukisa ogwo, era nga bakole basiimibwe mu maaso go. Olwo nno Mukama onoobawa emikisa mingi era n'ogaziya ensalo zaabwe. Tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe mu nnyina Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.